Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuuse eggulu mu kibangirizi kya Kaunda Grounds ku ssaawa 4:30 n'ayanirizibwa Sipiika Anita Among, omumyuka we Thomas Tayebwa n'abalala. Mu kwogera kwe Museveni asabye abaayo okwerabira ebyaliwo bave mu kwekubagiza olw'entalo ez'ekiyekera ezaakosa ekitundu ky'obukiikakkono bw'eggwanga wabula essira baliteeke ku lutalo olw'okwebbulula mu byenfuna ng'ebitundu ebirala ebibaddemu entalo okuli Luweero, Masaka, Mbalala bwe bakoze. Because many parts of Uganda have gone through war. Masaka, the town was destroyed completely. There was not a single building left standing in Masaka during the war with Idi Amin. So was Mbalala. Every building was knocked down. In Luweero, we had a very bad war which lasted very vicious. But some of these members of cabinet have been with me when we went to Ngoma, which was part of Luweero. It's now quite recovered. So I think let all the political class take up my message. President Museveni era yeebazizza Paalamenti okuyisa ekiteeso okusiima akaweefube wa UPDF mu kuzzaawo obutebenkevu mu bukiikakkono bwa Uganda obwali buludde okulabika emyaka n'ebisiibo. Agasseeko nti n'enkola ennungi eza gavumenti ya NRM ziyambye okutebenkeza obukiikakkono bw'eggwanga naddala mu bitundu nga West Nile ne Rango, gy'agambye nti abakulembeze abazzaalibwayo ate be basinga okukolayo ebikolobero. So the political class, all the elite, please, if you say you care about your people, support my position on free education. Don't go and say, I am paying for children in my constituency. How many are you paying for? 10. How will 10 children in a constituency, apart from putting you in debt? Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.